Atenderezebwa gulumiswe oyishitafe tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi Ekitangala mbasindikira Ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyawagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yabweru katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu gwe nga katonda yetengeredde buli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule mu gguluka weyongeyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ate tunaakubeera nga tutandika omusomo ogwakadde kano okuva mu kakiiko aka ekibiina kye tutuddemu ak'ekitangala akamanyikiddwa nga the Galactic Federation of Light nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza mu kamwa yingiza ekitangala fulumya ekizikiza yingiza ekitangala fulumya ekizikiza yingiza ekitangala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu essabo lyo ettukuvu mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu naye otudde mu ggulu ekikula kye ekyaddala kye bayita omuntu ow'omunda oba omwoyo omutukuvu atudde mu ggulu ekyakuleeta wano kubeera nga oleeta ebirungo eby'eggulu mw'otudde ku nsi gy'obeera ozaaliddwa mu lugoye mw'oba oli mukadde ako ate naakubeera nga tutandika njagala kubeera nga ntangaaza ku bigenda maaso ku nsonga ey'obusosoze abaagala Buganda kiva mu mbeera ey'okubeera nga amawanga ag'enjawulo geegattira awamu mu nkolagana mu kkobaane erya nnambi nga bazzaawo obumu n'enkolagana ey'awamu. Kituufu ebika ebisinga obungi byava wabweru wa Buganda nga ekifo naye tekitegeeza nti si Baganda kubanga buli muntu yenna asobola okufuuka Omuganda. Nze nga ow'embogo ekyaŋŋambibwa jjajjange omubereberye Kayiira atugamba nti yava Rwanda naye we yajja wano yadda mu kkobaane erya nnambi n'akolagana ne Buganda ne bakola Omuganda oba mukitegera. Kankuwa ekizampa endala ab'Emmamba Baluwo we bajja wano ne bakkiriza ne bakola Omuganda era ne beeyunga mu Muganda kyekimu n'Omuchina asobola okujja wano n'agamba njagala kukola Muganda era ne yeegatta nakkiriza obuwangwa n'ennono n'okubeera nga atambulira wansi bw'Obwakabaka bwa Buganda. We twajja wano tetwayina kkobaane lyonna lyakuwamba ate Buganda nakutta nakusaanyaawo ate Omuganda abo abaali batukkiriza ne batusenza. Yenjawulo eri wakati w'Abakabano bo Abakabano we bajja wano balina pulaani yaabwe ey'ekizikiza ey'okusaanyaawo n'okutta Omuganda nga balagirwa era nga badirectingibwa komanda waabwe England ne Vatican kyekimu ne Washington DC. Lwaki nti Omuganda guno gwe gwali guleeta ekitangaala ku sseŋŋendo era nga mwe mutudde obw'abakulu mpagi. Nze neewuunya Abaganda abagamba nti Museveni tesimanyi yakola empewo za Buganda n'adda ne mukati. Omuntu eyajja mu Muganda nga obw'abakulu mpagi yabuyiwako musaayi ne Lubaale gwe yatambuza yali wa musaayi musobotya okugamba nti abeera yatambuza Lubaale
Tetuganyi kale yatambuza lubaale naye yatambuza wa musaayi, yatambuza wa kizikiza, era ng'abasinga obungi gwe muli okutambuza olunaku olwaleero ne mwewaana nti mwebasamize. Obusamize kitegeeza kitangaala. Butegeeza kitangaala. Obw'abakulu mpagi atudde mu kizikiza ogamba otya nti musamize nti akola okugenda n'atwala simanyi omwenge biki naye nga ebintu byonna bye yakozesa okubeera ng'ajja mu ntebe yatuula mu bw'abakulu mpagi obw'omusaayi. Kitegeeza nti nno abeera yasamira mu kitangaala. Nammwe ng'Abaganda mwennyini ne mukeera ku makya ne mutuuza Kabaka e Naggalabi, Kabaka mwatuulira mu bwa Walumbe. Mu kifo ky'okumutuuza mu bwa Mirembe oba Namirembe. Ne musuubira nti Buganda egenda kuterera. So, Buganda buli kinnoomu asobola okufuuka Omuganda. Naye abayina enkola embi ez'abasigibwamu era abayogera nti nno biki mwajja n'enteekateeka ey'okusaanyaawo Omuganda. Kye kizibu ekiriwo, tetubagaana kufuuka Baganda naye enteekateeka gye mulina kusaanyaawo Omuganda. Kye tuli okkuba. Muleme kubuzaabuzibwa Baganda bange. Mwayagala okubeera nga musaanyaawo empagi y'abakulu mpagi etudde mu Muganda. Naye nga buli kinnoomu asobola okufuuka Omuganda, ne waabeera Muzungu ne baaweera Muwarabu, kasita obeera nga oli bumu wamu n'ekitangaala obw'abakulu mpagi obutudde mu bika byaffe n'okkiririza mu mpewo zaffe n'ekitangaala ekikola obw'abakulu mpagi. Era mu bw'abakulu mpagi buno busobola okugattaganya amawanga gonna ku sseŋŋendo eno ne babeera Omuganda. Lye lyali ekkobaane lya Nnambi, kuzzaawo baana be basobole okubeera nga badda mu bumu. Kitegera. So, nsaba tutangaazibwe mu nsonga eyo. Muleme kulimbibwa abajja n'ekkobaane ery'okusaanyaawo Omuganda, ate nga we tubyogerako ate batuyita ababi. Enteekateeka ze bayina z'abategebwa ab'ekizikiza nga babafuula nti nno banjawulo okusingako ffe, ffenna twenkana, ffenna tuli baana ba maama nambi ne taata kintu. Abazungu gwe bayita Adamu ne Eva banjawulo naye nga y'omu, mu mannya ga njawulo naye nga y'omu. Tuzze tutambulira mu ngoye ez'enjawulo. Musajja mukulu yayogedde nti yasibuka mu simanyi Pakistan. Kituufu kye yayogedde lwakuba nti be yayogereddemu tebamanyi era bamuyise mulalu. Kambabulire tujja tukyusa bukyusa ngoye. Olunaku olwaleero oyo eyayogera ekigambo n'agamba nti nno poliisi erina right to kill. Olunaku olwaleero w'obeera onoonyereza mu nsi ey'omwoyo azaaliddwa mu kampu abaasengulwa mu ku ttaka. Yali mu mubiri ng'ajjajjatta okusengula kw'abannansi. Olunaku olwaleero azaaliddwa mu kampu abo benyeginyamu okubeera nga abasengula ku ttaka. Kati ali mu kagoye kapya ali abamusitula mu kikampu oba mu kiveera mwasula nga tamanyi nti nno ye kennyini ye yabituusaako eri abantu baayita abazadde be. Amateeka gali nti buli kyosiga okikola ki? So musajja mukulu kituufu kyayogera. Azze atambulira mu ngoye ey'enjawulo era alina n'engoye wano ze yatambulira mu bwajjajjaabwe ng'ali mu Buganda. Alina engoye mu Europe, alina engoye mu Japan, ffenna tutalaaza amawanga gonna. Naye mudde mu kkobaane mwekomeko, mulekerawo okubeera nga musiga obukyayi obwo baabaweerwa ab'ekizikiza bwe tuyagala okubeera nga tuyogerako.
muve mu kkobaane ery'ekkobaane ery'ekizikiza mudde mu kkobaane ery'ekitangaala. Weewaawo munansonyiwa njogedde nnyo naye mbadde njagala okubeera nga ntangaaza ku nsonga eno. Ebbaluwa egenda bw'eti, tubalamusizaako mwenna abasoma era bawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, ng'abaana b'abantu mutambula n'akatambaala akasibye emitwe gyammwe. Naye mwebuuze, bwe wabeera nga waliwo omuntu yenna asobola okubeera nga abajjako akatambaala ako. Abaagalwa, tewaliiwo muntu yenna gwe weetaaga kubeera ng'ekyo kibeerawo. Nedda. Tewaliiwo muntu yenna alina kuteekawo mbeera yonna okusobola okubeera nga ekuzza ku ddemeezi biba ku kkubo lyo ly'olina okubeera ng'otambuliramu. Omwagalwa osobola okweggyako akatambaala akakukwatidde mu kizikiza ng'oyogera nti njagala akatambaala ak'obutamanya n'akankwatidde mu nzikiza kaggibwewo. Naye mu kwogera ebigambo ebyo weetegeke nti akatambaala kano we kaggyibwawo eri ensi yo ogenda kulaba ebitoomi n'obubi obubadde butudde mu nsi gy'obadde tomanyi. Era ogenda kubeera nga otegeera ebyo ebitudde ebuziba ku ebyo byonna ebibadde bikulagibwa naye nga tobiraba. Ojja kutandika okubeera nga olaba ensi mu ngeri ey'enjawulo ng'olaba nti ebintu eby'amasannyalaze byagala kubeera nga biwamba ensi yammwe. Ojja kutandika okubeera nga olaba ensi gye wali tokkiriza nti mw'oli. Ojja kutandika okubeera nga olaba enge, effutwa, abantu abasula enjala, abeetuga n'abalina abatambulira mu mbeera ez'enjawulo. Abaagalwa, akatambala kano we kakuvaako togenda kulaba birungi. Nedda. Naye w'obeera ng'oyagala kituukirire yatula n'akamwako nti neetegese okubeera nga ndaba, leka akatambaala kanzigibweko. Era yaayaana okubeera nga otambulira mu mutima gwo mu ngeri eno ebintu bijja kubeera nga bijja mu ngeri ey'obwerufu eri ensi yo. Ekintu kyonna ky'obadde tolaba mu bulamu bwo nga oyina amaaso agabadde ag'omuzibe, omwagalwa, ogenda kutandika okubeera nga olaba ensi mu butuufu bwayo. Oba mukitegera? Ojja kutandika okubeera nga olaba amazima agabadde gakukwekeddwa. Ojja kutandika okubeera nga olaba obutwa obuli mu byokulya. Omwagalwa, obulamu bujja kufuulibwa kifuula nnenge. Weebuuze ensi gy'obaddemu bw'etyo bw'eri. Mu ngeri eno tuyagala tukubuuze, lwaki obeera tokola kino? Abaagalwa, kibeera kirungi okubeera nga obeera n'amaaso okulaba mu kifo ky'okubeera nga otambulira mu nsi ey'okusibibwako akatambaala n'otambulira mu kizikiza. Tuyaayaana okubeera nga ozuukuka muganda wange. Zuukuka kati. Tusaba oleme kufiirizibwa kakisa kano k'oyina. Teweewaayo kubeera nga otambulira mu mmere ezo ezituddemu obutwa, ezikutegebwa era ezikuweebwa okusobola okubeera nga buli kiseera z'otambuliramu era gy'olya ate n'owoomerwa. Kubanga bw'onaazuukuka ogenda kutandika okubeera nga otegeera obutwa obutudde mu mmere eyo. Kitegera? Ojja kutandika okubeera nga togoberera ebyo ebikugambiddwa
mu malwaliro naye ojja kutandika okubeera nga ogoberera senga w'omutima gwo. Ojja kutandika okubeera nga ogoberera ebyo ebivudde mu ndyayo. Era ojja kutandika okubeera nga buli kintu kyonna osooka kifumiitirizaamu gwe kennyini ne weesalirawo kyekituufu okuviira ddala mu ndayo. Mukitegera? Kyekyabaleeta wano abaagalwa. Era weebuuze ani yakugamba nti ebintu birina kubeera nga bitambula bwe bityo? Ke kaseera mutandika okubeera nga mwemulugunya kuba bafuga, mwebulugunya kuba be mwawa obuyinza bwammwe. Temuwuliriza babafuga kubabuulira kiki kye mulina kubeera nga mukola, nedda. Kubanga tebalina biruubirirwa birungi mu mmeeme yammwe eri mmwe. Mujjeewo okutya kwonna okubatuddemu. Mujjeewo okutya. Era tubasaba mufune ebirowoozo okubeera nga ekyo kibeerawo, muleme kubeera nga mukkiririza ku ebyo byonna ebibeera bibagambiddwa kubanga nti gavumenti ekugambye. Wootakkiriza ebyo ba buyinza bye bakulowoozesa, tojja kubeera wekka omwagalwa. Ojja kutandika okubeera nga osisinkana n'abo abatajja kugoberera bulalu bwabwe. Mugezeeko okulaba nga mwejjamu tekinologiya oyo gwe mweyingizaamu. Abaagalwa, tekinologiya omungi gwe mweyingizaamu abafuula okubeera nga mubeera mugoberera ebyo ebibalagirwa ku tekinologiya wammwe oyo. Mu ngeri eno olaba vidiyo n'ofuna ebirowoozo ebitudde mu vidiyo n'otandika okubeera ng'ogamba nti nange kanneeyise bwe ntyo. Abaagalwa, mutandika okubeera nga muteeka ekkomo ku tekinologiya. Mutandika okubeera nga mufuna ebirowoozo byammwe nga mmwe. Mutandika okubeera nga mufumiitiriza buli kintu kyonna kye mukola. Muleme kubeera nga mugoberera ebiragiddwa oba ebibagambiddwa ku TV ne rediyo. Abaagalwa, yemmwe mulina okubeera nga mwegamba biki ebirina okubeera nga biyingira ensi yammwe. Mukitegera? Mugezeeko okulaba nga mukendeeza ebiro oba obudde bwe mubeera nga mutudde ku mativi gammwe. Kubanga ku mativi gammwe n'amarediyo gammwe waliwo kampeyini eyagala okubeera ng'ebalemesa. Si bangi ku mmwe nti musobodde okubeera nga muzuukuka. Y'ensonga lwaki tuddigana obubaka buno. Naye weebuuze kiki ekikukwatidde mu butamanya? Kiki ekikukwatidde mu kwekuniza mu bulamu bwo? Toyagala kubeera nga okyusa embeera gy'oyeeyisaamu mu bulamu bwo? Toyagala kubeera nga olaba ebintu mu ngeri ennene? Toyagala kubeera nga olaba obulwadde n'obulwadde engeri bw'oba bufuna, engeri gye bwajjamu nti bwava mu ebyo ebyakutegebwa ebyo ebyakuliisibwa? Toyagala kubiraba? Toyagala kutegeera nti nno ebimu ebirwadde bye muyina ebya kansa ebyaki nti byava mu kulyankuza n'okulya obuto obwabateekebwa mu mmere? Eri abo ababagamba nti babalowolereza. Mukyebuuze. Era w'onaazuukuka omwagalwa ojja kutegeera lwaki obutwa bwateekebwa mu mazzi g'onywa. Abaagalwa, kuno kwe kuzuukuka okwa nnamaddala ke tuyagala okubeera nga tubawa. Mwebase mu lufungo. Mwebase abaagalwa. Era nga ke kaseera k'okusobola okubeera nga muzuukuka.
eri buli kinnoomu asomera awuliriza obubaka buno. Weebuuze ekibuuzo kino wammanga. Neetegese okubeera nga nkyusa amakuba gange. Neetegese okubeera nga nkola ebyo bye nnyina okubeera nga nkola olwaleero ebitali bye nakoze olunaku olw'eggulo. Weetegese okubeera nga okyusa ebirowoozo byo okubeera nga biva mu birowoozo eby'emabega nga tandika okubeera nga ofuna ebirowoozo ebijja. Abaagalwa, mwebase. Era nga tulina ennaku ku lw'okwebaka kwammwe. Mukikomye olunaku olwaleero. Mutandika okubeera nga mubeera mufumiitiriza eri obulamu bwammwe. Tandika okubeera nga weegamba nti ke kaseera nkole enkyukakyuka olwaleero si nkya. Kiteeke mu mutima gwo nti olunaku olwaleero si nkya ogenda kubeera nga ofuuka omuntu omuggya. Mu byaddala abaagala mulina okukyusa obulamu bwammwe. Mulina okukyusa amakubo gammwe. Temulowooza ku nkonge ezo ezijja mu ndowooza zammwe. Nedda. Ne mulowooze ku busobozi obujja obw'amaanyi gammwe ag'okusobola okubeera nga mutambulira mu bulamu obweyagaza. Mutunuulye buli kintu kyonna mu ngeri ey'okwagala. Mukitegeera? Kibasobozesa osobola okubeera nga mufuna obulamu obuwa obuwangaazi kasita mwesiga ekyo kye muli. Mukitegeera? Mweggyemu ebirowoozo byonna eby'okwawukana. Mubyeggyeemu. W'ofuna ebirowoozo byonna ebitali bumu wamu n'okwagala, nywa egiraasi y'amazzi. Weeyise mu ngeri ennungi. Tewaliiwo muntu yenna agenda kukusalirawo okuggyako ggwe kennyini. Oba oli muzuukufu oba toli muzuukufu, omwagalwa ye ggwe alina ekisumuluzo ky'obulamu bwo. Oba mukitegeera? Togamba nti kankole bino kubanga mikwano gyange nabo bwe bati bye bakola. Abaagalwa w'onaatambulira ku mikwano oba w'onaatambulira ku peer pressure y'ab'eŋŋanda oba ab'emikwano ojja kwesanga nga oli kikeerezi mu lugendo lwo. Katusuubire nti mutegeera bye tuwagamba mu kadde kano. Katusuubire nti mukitegeera. Ke kaseera mulekerawo okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe mu kwegaana ki kye muli muggulewo amaaso gammwe. Mmwe kennyini muzuukuke okuva eri olufungo lw'ekizikiza. Era mumanye nti tubaagala nnyo nnyini ddala. Era ng'okuyaayaana kwaffe kwe kubeera nga muzuukuka. Yeffe ab'akakiiko ak'ekibiina eky'Ekitangala mwe mutudde. Akamanyikiddwa nga the Galactic Federation of Light. Atendereze waagulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.